Kumirako TV yo nze Nanteza Juliet okutusaako alipota y'embeera y'obudde. Enkuba yatonye ebitundu by'eggwanga etaliimu era nga mbitundu ebyo mulimu Soroti nga yafunye enkuba eyawezezza milimeters 8 n'obutundu 2. Kabale nebeera n'enkuba eyawezezza milimeters 6 n'obutundu 5. Ebitundu ebirala mulimu Masindi, Kasese, saako ne Kampala. Bwe tukyako kifaananyi ekyo ekyakubiddwa ku Semazinga Africa kiraga nga omukuubo gw'enkuba gweyongedde okusenvula okudda mu bukiikaddyo bwa Semazinga Africa era nga kino kye kiviiriddeko enkuba okenderamu mu bitundu ebimu. Gwe eyateekera olunaku olw'enkya tusubyokera n'akasana okwaka ate nga bwe kakubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi okuggyako ebitundu ebyo eby'omu nnyanja Nalubale nga yo tusuubira okufunayo oluwandagirize ate olw'eggulo ebitundu ebyo omuli Kasese, Mbarara, saako ne Kabale tusuubira okufunayo oluwandagirize olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate nga bwe kakubakubamu. N'olw'embeera eyo ebbugumu mu bitundu ebyo eby'omu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 33. Mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 26. Olwo n'ekibuga ekikulu Kampala ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 30. Bwe tukyako ku bibuga ebimu ebusukkansalo Nairobi saako ne mu Paris tusuubirayo akasana okwaka ate ewamu nga bwe kakubakubamu. Dubai saako ne mu New York tusuubira okufunayo enkuba olwo ate yo mu London tusuubira okufunayo ekiddedde nga n'ebbugumu tulisuubira okubeera ku degrees 12. Nsigadde nze Nanteza Juliet n'enkya tulindire obudde bwe bumu essaawa ze zimu.